Sabipia, amawulire amasu ag'ebyemizannyo Savannah Sports mu Savannah 256 akaasa mmemme akutuusibwako Total essuuliro ly'amafuta erikuumira emmotoka yo mu mbeera ennungi. Oyagala amafuta ga mutindo kukola saavisi ssaako omuliro wa Total. Alright, nkubuza ku mulungi aje kumideko 88 katonyeze 8 89 katonyeze 9 abali ebuddu abali kabula mwe kubanga te muli naffe akasera kano kabya mzanyo Savannah Sports nze nsajire SMP ja Faisal tuli banywanyi baffe aba Total abagamba nti gwena ali eyo ekidduka kyo tokikodwalira tokiyisa bubi kiwa amafuta aga Total kola service na Total ojja ku Total buli kimu kyonna tusobola kubanga ate tukubulira emmotoka yo embeera ki mweyimiride munange n'omanyi emmotoka yo girabirire sobola kutambuza obulungi kayo esobola kukolera emirimu gyo obulungi mwenzo kubanga ina ekizimbe kyo naye ng'okozesa generator amafuta ga Total gegagenda okubanga ate agakuuma generator yo eyo. Njatandikira mu muzanyo ogwa mpira timu y'abanaffe aba URA mwana mulenzi Huntington Sebwarunyo munange ono ayorekera wali mu timu y'abanaffe aba Ball FC jagenda okubanga ate munange akwatira ompira bamusindiseyo ku bwazike omulenzi ono ate bwetuvaako ka yo timu y'abanaffe aba Express FC bamaze okubanga ate bamaliriza abazanyi babiri balambirira waliwo mwana mulenzi Deus Bukenya ono nno bamujiwalira mu ggwanga Ethiopia ate omugwanga ya Sudan ate koteka ne Nicholas Kasozi abadde mu timu eri y'abanaffe abachetume naye yasaliddwako nedda wansi mu kibinja echa Big League. Abatuvaako kao timu y'abanaffe aba Storotiro Bright Stars banonno bali mu kibinja ky'abamenywera echa Uganda Premier League wenjogera omulenzi Masani Matovu bamwadde endagaano ya myaka 3 bakubire omupiira omulenzi ono abayigase ku balenzi Isa Bugembe omwana mulenzi Shamran Kamya ebamukwabo timu eno otekani Mathias okwalinga abayikegata kweno timu mulenzo na abade kutumia nafo ba KCCA ya ku timu ento kano munange bamwadde endagaano abakubira ompira era nga azanyanga goalkeeper le side eyo yo timu y'abanaffe atimu kuva kwa liri mugwanga erya Rwanda bagita Musanze FC munange agarigategeza nti Ben Ochan emwetaaga agende akuba omupiira era Ben Ochan bamaliriza n'endagaano ya myaka 2 mirambirira omulenzi ono Stone Wedaji kubira mutenya nafa wa Police FC mwatebete goals zibadde 11 era nga mutimu ya Police FC Stone Wede yabadde top scorer Police FC ne malira mu kifo ky'omukaaga n'obona 40 mwana omulenzi oyo Ben Ochan ate agavako wali eri ku timu egwanga Uganda omulenzi Innocent Wafula olwafunye omukisa oguyambala omujozi gwa timu egwanga Uganda agamba tagenda kudda mabega agenda kulwana nnyo okulaba nga ate munanga afunye ddala ekifo ekiri permanent ku timu egwanga Uganda jukana twafunye card emyufu mpira gono twazanye n'egwanga erya Mali naye omulenzi buyazze ate nanywereza ddala obulungi ennyo timu egwanga Uganda y'omuzannyo ogwa basketball bataka mu gwanga Uganda jukana tubadde mu mpaka ziri eza Afro Basket munanga oli mu gwanga erya Rwanda mu kibuga Kigali bakomye mu gwanga Uganda era nga bakomeddeho mu bitiibwa y'amaanyi nnyo bati okusinzira ku James Okero ono n'agamba nti twawadde buli kimu kyonna twategeka bulungi ne tukola omulimu gwonna gwe twalina okukola kyokka ndi gwe mulundi ogusoose ttiimu ya Uganda okuzanya quarter final mu mpaka zino eza basketball mulundi gwaffe gwakusatu nga twetaba mu mpakezo eza Afro Basket betugenda ku mutimu y'abanaffe aba Sports Club Villa bikyali bizibu babadde bateekateeka okulonda okwa tiimu eno naye munanga ate obuvunanyizibwa babuddiza interim committee esigale nga etwala emirimu gyo omukulu gwe bayita Sean Mubiru onono asigadde nga chief executive officer dukanye emirimu mu tiimu y'abanaffe aba Sports Club Villa ate koteeka omukulu Nobert Kaziwe oyo ne ssabawandiisi waabwe Harun Jagwe asigadde kubye nsimbi ate Jafari Ndawula koteeka mukulu Moses Matovu munange be basigadde nga ate be member ku lukiiko luno naye nga jukira nti omukulu William Nkemba engineer yakulira olukiiko lwa tiimu eno y'abanaffe aba Sports Club Villa wali ebuloganga laffe Uganda olunaku olwaleero saa zigenda kubeera 10 timu y'abanaffe aba Zambia bagenda kubatunka ne Tunisia mpaka za World Cup qualifiers ku lukalu lwa Africa Malawi egenda kubetunka ne Mozambique Ethiopia egenda kubetunka ne Zimbabwe Tanzania egenda kubonda ne Madagascar ate Equatorial Guinea ne Mauritania jimpira egenda kubanga ate gizanyibwa Cape Verde egenda kubetunka ne Nigeria ku saawa emu yennyini Congo egenda kubetunka ne Senegal ate nga bo banaffe aba Burkina Faso ebagenda kubatunka ne timu ya Algeria
Nigeria, Angola egenda kwetunka ne Libya, Sudan egenda kwetunka ne Guinea Bissau jempira egizanyibwa wali ku lukalu olwa Asia egimu kwejera egizanyibwa mu World Cup qualifiers egimu gitandise era nga Korea Republic munange egenda kuzanya nayo side eyo ne ezanya kati wenjogerera eddakiika 56 batunka ne Lebanon gukyali 0-0 ate nga yo Vietnam etunka ne gwanga area Australia nago gukyali 0-0 emirala gigenda kubanga ate gizanyibwa banafa aba China bagenda kubatunka ne Japan, Oman ne Saudi Arabia ate nga Syria ne United Arab Emirates ate nga bo banafa bali aba Iraq bagenda kubatunka ne Iran gigenda kubanga ate gizanyibwa side eyo ku lukalu olwa Bulaya wali mu Europe Azerbaijan ne gwanga area Portugal sagenda kubeera ate kusawa 7:45 Republic of Ireland bagenda kubatunka ne gwanga area Serbia, Bosnia Herzegovina ne Kazakhstan ate nga France agenda kubatunka ne Finland, abanafe aba Austria bagenda kubatunka ne Scotland, Denmark ne Israel ate Faroe Islands agenda kubatunka ne Moldova jimpere gigenda kubanga ate gizanyibwa, Montenegro ne Latvia mubanafa ba Netherlands abagenda kubatunka ne Turkey ate nga Norway egenda kubatunka ne Gibraltar, Croatia egenda kubatunka ne Slovenia, Russia ne Malta, Slovakia agenda kubatunka ne Cyprus jimzanye gigenda kubanga ate gizanyibwa amure gava ko ali buro gwanga Uganda ndada mu gwanga eri Japan gwanga ya Faransa Jean Pierre Adams ono no munanga fulde ku myaka 7 yali muzanyi wa gwanga eri ya Faransa yazalwa mu gwanga eri ya Senegal yakwera ko timu ya Nafa Nice ko tekana timu ya PSG amaze mu koma emyaka ajiwerera ddala 39 mulambirira yagenda mukoma bwe yagenza okulongosebwa munange n'atasobola kudda ngulu mpaka omulundi guno nene mungu amujjulidde yagenda mukoma mu 1982 omukulu oyo atimu yanafa Manchester United tebanagwa musuubira okusaininga omulenzi Declan Rice okumujja mu timu ya West Ham United myaka 22 egy'obukulu ate nga ne timu yanafa Liverpool bagamba nti omulenzi gwe bayita Carlos Soler onono wa 24 egy'obukulu mu timu ya Valencia bagamba nti omulenzi oyo abamwetaaga ejjukira nti ensimbi timu ya Nafa Valencia zibetaaga ziri mu ndagano ye Liverpool ino kwate bukadde 125 esasule ziri mu contract y'omulenzi oyo tubako ka timu ya Liverpool yo yenyine egamba nti n'omulenzi bayita Marco Asensio myaka 25 egy'obukulu bajuka nti Madrid bagamba nti ono takyayinawo kaseera kaabwe tebakyayina kaddeke mu timu eno Liverpool egamba nti yo emwetaaga asobola kubanga ate agikubira omupiira Liverpool, Bayern Munich, Barcelona munange bagamba nti omulenzi wa Red Bull Salzburg omukulu bayita Karim Adeyemi myaka 19 egy'obukulu omulenzi ono bamwetaaga omulenzi ono yakubira omupiira ku ggwanga erya Germany omusajja ono kadugala yakubye ku ggwanga erya Germany ate nga agenti wa mwana mulenzi Donny van Beek onono ali mu timu ya Nafa ba Manchester United agamba nti bagezako okwogerezeganya ne timu eri ebanafe bali aba Everton omulenzi ono agende akuba omupiira n'ebintu ne bigwa butaka ajukira nti n'omutennis organization mulenzi agamba nti yamugamba nti sigalawo ojja kufuna akadde osambe omupiira timu ya PSG agavako wali mu ggwanga lya Bufaransa bagamba nti omuzannyo wa AC Milan omusajja okuvako mu Ivory Coast midfielder gubayita Franck Kessé myaka 24 egy'obukulu bagamba nti bamwetaaga nene timu ya Manchester egamba nti omulenzi omu emwetaaga singa Pogba anaba atambuddemu n'agenda mu timu eya Madrid ate betugenda ku mu timu ya Inter Milan bali mu twesaganya okulaba nga bawongera abalenzi bano endagaano empya Lautaro Martinez myaka 24 egy'obukulu koteeka ne Nicole Balela myaka 24 egy'obukulu bagala bawa ndagaano mpya Mohamed Elneny abadde yali kunjego egozo kwegata kutimia Betis Stars mu ggwanga lya Buturuki jokera ntizoni wedai abadde mu ggwanga mu timu eri ya Galatasaray ne munange olw'ensimbi ennyingi zasaba omusaala munange bagambye tebajja musobola ate bwe tugendako mu timu eri banaffe aba Atletico Madrid bagamba nti omuzanyi Emiliano Martinez okumujja mu timu ya Aston Villa oluvannyuma okuba nti Jan Oblak myaka 28 egy'obukulu ayinza okuba nga ate abaabulira negatta ku timu eri ku timu ezimwetaaga nga timu eya Madrid bwe tugendako eri Antoine Griezmann munange yasala ku musaala gwe okwegata ku timu ya Atletico Madrid ebitundu 40 birambirira munange okusobola okuba nga ate agenda mu timu eyo banaffe aba Atletico Madrid nga mu timu eya Barcelona timu ya Nafa ba Manchester City timu ya PSG bayayana omulenzi wa Tao Hernandez myaka 23 egy'obukulu munange omufuna omujja mu timu eri banaffe aba Inter Milan njagala kulekera Big Brother kotekane Irene ate bakwongereyo Savannah Sports tusuba kuba naffe banaffe bali aba Total abagamba nti osobola okufuna amafuta ku Total okola service ne Total ku Total kiggwa awangale masomoki